Essaawa ewezeemu ey'okumakya abakujjukiza obudde taasa abaagalwa abo ng'oyambala masiki. Beera mugezi, gyambale bulungi buli wamu w'olaga. Tambuza obubaka buno so totambuza bulwadde. Beat Famma. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala ne chenda mu katonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera Daudi Zirimala. Gakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni w'obuwunga atukuza. Eweze sawe mwe yakawungezi ka leero wasizote no mulungi awuliriza Beat FM kadde ka amawulire nze Zirimala Daudi gakusomera. Abeesimbyewo kuba pulezidenti bonna bayimiriza kakuyege waabwe okunoonya obululu okwetolola eggwanga lyonna oluvannyuma lw'okukwatibwa kwakwatidde ekibiina ki National Unity Platform Bendera kuba pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu okugombebwamu obwala olunaku olw'eggulo. Munakisinde kya Uganda empewo tenati General Enutu Mukunde agambye nti bayimiriza kakuyege waabwe okutuusa nga Kyagulanyi ayimbuddwa bunnambiro kubanga nabo embeera bassusseeko nga tebakyasobola kugenda maaso na kakuyege waabwe kubanga poliisi tebaganya kuyiga bululu ate nga ne Kyagulanyi alina okubanga ateereddwa mu ngeri emu n'akwatidde ekibiina ki Alliance for National Transformation Bendera kuba President General Mugisha Muntu naye ayimiriza kampeyini ze nga awakanya okwatibwa kwa Bobi Wine akyakuumira mu kadduukulu ka poliisi e Nalufeenya. Ono agambye nti abakuumaddembe enkola gye bakolamu emirimu eyolekedde okutuusa Uganda ku kalebwerebwe ak'okuggwa singa tebakoma ku bantu bano bandizaalira ebyeru makaayi byazaalira ensiko. Ebyo nga bikyali awo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avumiridde okutulugunya n'okutyoboola abavuganya kuba pulezidenti n'obukiise mu paalamenti obususse mu ggwanga. Mukuumaddamula agambye nti ettemu omukka ogubalagana n'ebikolwa eby'obukambwe biteekwa okukomezebwa kubanga byongera okutabangula eggwanga. Obulwadde bwa COVID-19 agamba nti bwa mutawaana naye ekyo tekitegeeza nti abatagendera ku mateeka g'abasawo balina kuyisibwa nga nsolo, okukubwa, okussibwa n'okumalibwako eddembe lyabwe byonna bimenya mateeka. N'olwekyo gavumenti tesaanye kumenya mateeka nga yeekwasa COVID-19. Poliisi ya Uganda egamba nti ejjusa ku lyanyi lyakozesezza mu ggumbulu lw'abeekalakaasi olunaku olw'eggulo omwafiiridde abantu abasoba mu 3 bamale balugulemu obulamu okwetoola eggwanga lyonna. Ssekama poliisi mu ggwanga Fred Nanga agambye nti poliisi yakoze kyonna ekisoboka okweyambisa amaanyi ag'ekigero wabula abeekalakaasi basusse fujjo n'okwagala okulumbagana bamukwata mundu ekiwaliriza poliisi okubayisaamu omukka ogubalagala n'amasasi. Ono agambye nti bonga poliisi okukwata Kyagulanyi bateekesa biragiro by'akakiiko ak'ebyokulonda mu nkola eri abeesimbyewo obutakuba nkuŋŋaana wabula bafunye amawulire ng'aba Nuupu bwe balina enteekateeka y'okwokya ekibuga Kampala ensonga lwaki bakozesezza eryanyi eryo. Emirambo egiwera gyagudde olunaku olw'eggulo bwe bakubiddwamu amasasi abakuumaddembe okwetoola ebitundu bya Uganda ebitali bimu. Akakiiko k'ebyokulonda kateereddwa ku nningo olw'okulemererwa okukola omulimu gwako mu mwesimbu ne kasalawo okutunula butunuzi nga b'ebyokwerinda beddiza obuyinza obusalawo ani alina okukuba kampeyini. Ayalondola ebyokulonda mu Uganda Crispe Kaheru agamba nti kikwasa ennaku nga ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama asirise nga abavuganya kuba pulezidenti balemesebwa okukola ekyo kye bateekeddwa okukola okusinkana abalonzi. Ono agamba nti singa embeera yeyongera bw'eti ebinava mu kalulu ka 2021 byolekedde okuleetawo embeera etali ya bulijjo mu Uganda abavuganyaamu bagenda owakanyiza enteekateeka yonna ey'okulonda. Ye akwatidde ekibiina ki Forum for Democratic Change Bendera kuba President Patrick Oboy Amuriat ayimbuddwa mu kaduukulu ka poliisi mu kiro ekikeesezza olwaleero mu disitulikiti ey'eggulu. Amuriat yakwatiddwa olunaku olw'eggulo bwe yabadde agenda okuba olukuŋŋaana lwe mu kibuga eky'eggulu. Poliisi n'abakuumaddembe abalala ne batamuganya kubaako kyakola era byaddiridde kukwatibwa n'atwalibwa ku poliisi ey'eggulu ekyaleesewo n'okkuba omukka ogubalagala mu bawagizi. Ono ateereddwa mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero oluvannyuma lw'akafubo k'abakungu aba FDC nsaako ne poliisi okulaba ng'omuntu waabwe ayimbulwa. Wabula yakwatidde NUP Bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu nebukeredde ng'akyali mu kaduukulu ka poliisi e Nalufeenya. Banafe ngigabadde amawulire ag'essaawa eno tugenda kuddingana ku ssaawa zigenda kubeera 3 n'amawulire amalala. Nze Zirimala Daudi. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 Beat Famma ekintabuli ky'omuziki. Entebereza y'obudde ku 96.3 Beat Famma ekintabuli ky'omuziki. Nkulisayo nnyo mawulire wabali kubanga ate weekumidde ku kintabule ky'omuziki ssaawa ya mbeera ya budde katulabe ebitundu ebirala byo binaabeera bitya. ku makya twasoose ne Kampala katuneeko ku Luweero. Luweero afa ajja kuba wakidedde tusibirayo akasana n'olweggulo ekidedde naye ng'ate tukutuusaako n'amawulire amanyuvu. Okimanyi nti gavumenti ya Uganda eri mu kaweefube okubanga eraba nga ekirwadde kya siriimu tukirinnya ku nfeete emwaka 20
23 oba 23. N'olwekyo kikakatako gwe okubanga naawe otuukiriza ky'olina okukola. Ekisooka kya byonna genda weekebeze omanye bw'oyimiridde. Bw'omanya nti olina akawuka ka mukenenya genda otandika eddagala. Kino kijja kuyambako okumalamu amaanyi akawuka ako okubanga ate tekakuyisa bubi. Ate gwe omulala bw'omanya nti no toyina naawe fuba okulaba nga ate oteekawo embeera eziyiza ate era okufuna. Jjukira okuba nti abantu mwenna ffenna bwe tuba tukwataganidde wamu tusobola okulwanyisa ekirwadde kino ekyamukenenya. Nno obubaka buno bukutuusiddwako bannansi b'Amerika nga beegattidde wamu mu kibiina ekiyitibwa USAID nga kigamba kitya likyusa embeera. Naawe osobola okukyusa enneeyisaayo osobola okkeetangira.